buli muntu alina ensigo y'okusinza Katonda. Buli muntu abaako gy'atunula naga naye waliwo Katonda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Omanyi Katonda era yagaba ebirabo. Gw'osalawo nti ekirabo nkikozesezeewa. Bamuyita izo nti oluyimba olulamba mu lulina. Nze kano nakasanze ku TikTok ne ngamba akantu kano. Nga mpulira alinga eyawandiikidde ezo oluyimba. Balukuba ku soloti. Mbadde siruwuliranga. Ebintu byange yali vulugu. Naye Katonda akwata ku mukono bw'ati. Tagenda kukwata abeeko bakukomyawo. Ayagala kiggwere ddala. Kyava abuuza omusajja ono nti oliko ky'olaba? Bameka abaliko kye balaba? Wanika omukono ng'oliko ky'olaba? Naye kasita kibanga tekinnaba kutereera yaga nti nateredde dda ndaba abantu balinga emiti. Kati Yesu akola ebyamagero naga nedda abantu tebabanga miti egitambula kugambanga olaba omuti n'amatabi gaagwo. Abaga nedda mukulu komawo. This touch. Obadde olaba sente naye ng'olaba binusu, Katonda agenda kulaga sente. Obadde olaba bakasitoma naye ng'olaba babiri, Katonda agenda kulaga bakasitoma. Obadde olabanga tayagala olabenga tikinoga. Naye okusooka kwa byonna kisa. Okukwata ku mukono kisa. Nasooka akutoola mu katogo. Mu katoga akangi nafuuka omuntu. Natereera. Newuunya.